wa oliotya mukwano gwange olunaku olwaliro lukuyisiza lutya twebaza mukama tukyalina kapito y'obulamu ate nga tetugirinaako risiiti ebintu by'ennaku zino byakyuka buli kimu obaako ne risiiti banatera tusiiga njala ne batuterako risiiti naye twebaza katonda nti kapito y'obulamu tetugirinaako risiiti obulamu bwennyini tetugirinaako risiiti n'omukka gwe tusa tetugirinaako risiiti Pastor Hilda obujulizi obuwuniikiriza n'olwaleero nkomezaawo omusajja wammwe nkyali naye bwe mwakazaako erya Bambala kyali kyennyanja ng'ensi yakikwata amazima gennyini ayinza okuba nga yayimba oluyimba olufaanana bwe lutyo naye mazima obulamu naawe omuntu esobola okwogera n'ogamba nti nange nali muntu naye ng'ensi yankwata nenfuulamu Bambala w'omuntu ensi esobola okukwata omusumba ono we twakoma yatubuulira ensonga z'embaga jjajja bujagaali biki byonna bye yakola awo naye olwaleero agendera tubuulira nga tannatuuka eyo mu kufuuwasa kwe agenda tubuulira amaze okulokoka life yali etya tulyoke tugende mu maaso mu linnya erya Yesu ne bw'aba yali alokose era alina byajja tubuulira njagala kujjukiza nti ku Center Focus Center tubeera ne lunch hours from Monday to Friday saawa 6 paka saawa 8 katonda atukoze bulungi nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu akati ate ekirala kiki ennyinza okugamba kantandike n'omusumba nsanyusa okulaba Amina nnyo mwannyinaze Pastor Hilda oli otya eyo nakuma okulaba wiiki ewedde tubaddeyo balungi twebaza Katonda akyatuwadde ekisa eky'obulamu kintu kiri kyeyogedde nti tetulina lisiiti yaabwo tetulina naye abutwesigisiza bwesigisa so kama kyatwesigisiza obulamu weewaawo ekyo kikulu nnyo nalabako ku bafere nga oli akuguza engato n'akuwa lisiiti naye engato yakugulu kumu ogenda okudda omunoonya nga lisiiti yagikwade naye nga ye taliiwo naye Katonda mulungi atwesigisiza obulamu nga tetulina lisiiti yaabo mazima Yesu ye lisiiti yaffe amina amen musumba twakoma wali ng'otubuliddeko ku nsonga za jjajja oli mu mbaga awo naye awo oteeka okuba nga wali otuuse mu biro ebyokuwasa nga ntambudde olugendo olw'obulokozi naye njagala wano olokose okyali boy alina okuddamu okusoma life eyo yali etya mbalamusizaako mikwano gyaffe abaagalwa amannya nga bwe nagababuulira era bwe gali mukwano gwammwe Pastor Geoffrey baliddawa Bambala yankubidde n'aŋŋamba bulijjo oli muzzukulu wa Bujagaali Kinagoidi abantu ekyatu bakubye enduulu negamba munnange eyo Yesu gy'atujja ate erinnya eryo erya Kinagoidi kigambo kya Lusoga kitegeeza nti zina g'omanyi amazina Kinagoidi Kinagoidi zina amazina g'omanyi kwegamba agatakumenye mugongo bakifuula amakulu nti bw'oba okola ebintu kola ebintu by'okola otya by'omanyi by'osobola ne bwe kuba kwogera yogera by'omanyi bwe banaabikubuza ng'onoobinyonnyola ne bwe kuba kwambala yambala by'omanyi ojja kulowooza mbu oli mu party dress kumba oli mu night mwoniigiinira so bamuyitanga Kinagoidi abakyala mukawulidde oyambadde kadresi kakutte bulungi wenopapaaza kumba oli mu night mwoniigiinira so ojjaja bamuyita Kinagoidi nti zina g'omanyi erinnya erya Bambala abantu bateeka okumanya Bambala yekyo kyeki kuba bawulira Bambala akyali kyennyanja naye bw'ogenda mu katale waliyo akagega akakalu nga bakasaamu wakati ne bakamamirako omunnyo n'omusana akagega ako bakayita Bambala buno bwe baanika mu musenyu naye nga babusiiza era olimba lugamba nti Bambala oyo kyali kyennyanja naye ensi yakifuula bwetyo nti n'abantu abamu bwe batwe bali kyali si kyeyasuubira mu ngeri endala ensi yamufuula Bambala nti naye bw'ojjeewa Yesu akufuula ekitonde ekipya era nga bwe mwawulira mbujulizi bwange buli obuyise so twakoma nga ngenze mbyembaga naye tulina paati gye twayitako nga mmaze okulokoka bwe mmala okulokoka bankomeza awaka mponye kubanga nalokokera ku crusade balokole bansabira be nalinga mpakanya nga nvuma naye Yesu waabwe ono talina ntondo ne bw'omuvuma ku makya
akawungeezi omusaba okukusaasira era n'akusaasira. So kati nafuna challenge ndokose mponye naye obulwadde bwe bwagenda twasigala tuyingiza obulokozi mu nyumba fine naye twasigala n'ekiyitibwa obwavu olw'ensonga nti omulwadde buno twaspendinga nnyo maama ne bamuyimiriza ku mulimu yali musomesa wa gavumenti kati oli mukutawuka gwa mwana genda taamu eno taliiwo ate simanyi holiday bita manyi abaana tebakoze bibuuzo kubanga aleebukana gwa mwana agenze wajjajja bujagaali agenzeyo gye twalira enkoko ew'omusamiza embisi so ne bamuyimiriza ne tusigala nga twesigamye ku taata naye nga omwe taata yali musuubuzi bizinesi bwoziteekako akazita akanene musajja watu yatuuka naye n'ayabika kapito tugiridde obulwadde bugitutte kyova olaba yesu bwakulokola ataasa bingi waliwo ekintu ekijja nga kizze kuba sente naye nga kiyise mu bulwadde kaakati netuuka nga mponye naye nga tusigadde tuli baavu ate nzuuno kati ŋŋenda mu secondary nentandika okusoma secondary nga ntandikira mu mbeera ey'obwavu proper era nzijukira naye nga ndi mulokole enzikira bwe nali ŋŋenda kati mu secondary nga nsoma asomero balita Kasawo SS Kigayaaza bwe nali ŋŋenda okulipootinga for senior 1 nezigula uniform nga teziriiwo naye ndi mulokole nalokose bwe obulokole mbulina naye nga ndi mu mbeera ezibu kati maama wange yalina ekiteeteeyi ekya bbulaaka nze ndi musajja mwavu maama wange mukyala mumpi naye by then nali kaana kato so nga tumaakinga ne mugamba maama leeta ekiteeteeyi gweva nemu ebyo nampa ekiteeteeyi ekya bbulaaka nenkiwa omutunzi n'akitetenkanya n'ajjamu empale y'essomero naye olw'okuba kyali kyakutetenkanya empale yali yagitunga ano nga waliwo akakundi bwe kati akakunukira naye nenjambala ngenda ku ssomero nzijukira baatuwa lisiti y'ebintu ebyetaaga ku ssomero ng'omwana ayingira seminti biki ne bateekako n'enkumbi ati neŋŋamba ne musajja mu pulaninzi neŋŋamba maama enkumbi tejja kunnemesa genda kusoma omanyi bw'olokoka ekimu katonda byakuwa amagezi agakuyisa mu mbeera ago kuba bayibuli egamba nti aweebuka mugo asabe katonda atamma era abamu kwe mugamba abalokole esime bagenda mu nnyanja lwaki bakulaakulana nnyo bw'olokoka katonda akuwa amagezi ate ne gw'ayagala amuwa amagezi mpozi ng'oganye bugaanyi gakozesa gwe ne weesiba ku kimu kyakukkiriza kokka amagezi mwe gasookera lwakuba abamu katonda akuwa ku magezi n'ogaana ogakozesa gwe ne weesiba ku kimu kyakukkiriza kyokka I believe in God nzikiriza katonda ajja kumpisaawo he will work for me naye ng'alina amagezi gakuwadde agagenda okuyisaawo awo kakati amagezi ge nakola baagala nkumbi ku ssomero nti ye maama awaka nga tulima twalinawo ekikumbi naye nga kyatulema okulimisanga kizitowa yalina mwannyina kojja wange nga bamita Katumba yali yakimuleetera yali akola mu kampuni nga bagiyita Uguma yali ejjinja eyo ng'ekola bikumbi kikumbi nga kiri awo twakirimisaalimisa nga ngamba maama enkumbi eyo bagiggyemu muyini nga tugijjamu nga njoza bulungi nga ngenda mu tawuni nga nfuna ebipapula ebisabika enkumbi kyapa nkoko nga nsabika enkumbi yange bulungi nnyo nga nnyingirawo ku ssomero first day ndesa enkumbi tutuuka wali registeringa wana amannya go nga taddeyo enkumbi eriwa bazisuula wali bakasuka nange nenkasukawo eyange ate nono nevuga ng'ezaabwe neŋŋenda mu kiraasi kakati the next day musomesa akomawo mu kiraasi ng'akutte ekigwagwa kyange ekikombi abuuza ekibuuzo ekitalina ansa nyangu abuuza who brought this home enkumbi nga nkadde yalaga nti yalimaalimako kati abuuza mbu ani yaleese eno enkumbi bw'oba gwokola oti era nange nasirika busirisi bwe nti kati agenda okulaba nga kyabuuza si kyangu n'atambula n'addayo n'ekikumbi kye anyway bwento nenyingira secondary naye nga kyendeese kye kino nti nga njiyingiridde mu bwavu naye ng'ekikulu oli mulokole awuliriza oba alaba KTV tekitegeeza nti bw'olokoka sente zeeyiwa bweyiyi n'obeera ng'oli mugagga nnyo kati mbeera yakuba buli kasente akaaliwo naye obulamu bwasigalawo ate n'obulokole ne bufunibwa kaakati era nzijukira bwe nali
ngenda mu senior 2 senior 1 ewedde naye ng'embeera nzibu nnyo senior 2 nendeeta ekirowoozo ewa maama kubanga olutaata waffe yalinga bambi agenda n'apaale yatetenkanye embeera ate ne bimukwatirayo era simusalira musango wadde yawummula nakula nsalira nnyo taata wange omusango taata yatulekangawo teyatulabirira naye Sumahida bwe mmaze okukula nempakasaako ku ssente nenzaala ku baana nempasa ku mukyala nembeerako ne famire nendaba life buli musango gwe nali nsalira kitange nagumuggyako naawe ali awo olina b'osalira emisango naye bw'olituuka mu status eyo ogenda kukimanyamulimuwoza maama tanjagala maama yansuulawo naawe olumuzaala n'omusuula lw'olimanya nti kakati senior 1 third term nendeeta ekirowoozo tugenda mu senior 2 neŋŋamba maama nja kusoma Katonda ajja kunnyamba nina plan maama ngaba plan etya kuba yali agala ngende mu garage njige ebyokukanika naye nga ndi mwana muto nemugamba maama ngulire eggaali onfunire n'ebidomola ebyo 4 nangulira eggaali n'ebidomola 4 nentandika business yakusomba mazzi mu tawuni e Kayunga ng'ate mwe muli abaana betusoma nabo oba omanyi kyekitegeeza omuvubuka senior 2 adolescence awo weegirira bweti kabuvubuka akuze bwati kati banno bonna baba buli muvubuka oba oyagala ng'oli haire bugaalo bukulabeko kakati ate nange saali muvubuka mubi mpozi nga mbize maaso eno gye ngenze neeyongera okula ono tiyagaasi wamwe ow'e Kampala emyaka giri nali muvubuka mulungi naye for the sake of my future amalala ago nageeyambula n'ekirala nali mmaze okulokoka sirina nnyo muwala gwe ngenda kukwana neŋŋamba kati naye nno ssebo oyinza okuba nga tolina muwala gwe ogenda kukwana naye kali Katonda yatutonda mu kifaananyi kye ate Katonda yasinga amalala owulira ng'oyagala otambulire waggulu waliwo atulaba olwaleero nga ekikyakulemesezza okuyitawo olina gye weetadde olina levels wekasuseeko wandibadde ofumba amagi n'ogatambuza wandibadde ovuga boodabooda nga bw'oyiya ki ekiddako naye olina levels olookingiddemu nina diguli yange naye otambudde ekita kisinziro kinatera okuggwerera engato egweredde n'ekisinziro kyo kinatera okuggwerera so kaakati nentandika okutunda amazzi mu tawuni ey'e Kayunga natunda amazzi holiday ya senior 1 third term okuyita mu senior 2 wonna holiday nga mba nsomba mazzi holiday bwe yaggwangako nenkuŋŋaanya obusente bwenfunyeewo 1 nentoolako zigula akawunga keŋŋenda okuleka awaka natandika okufuuka taata wawaka nga ndi ku senior 2 kuba taata taliiwo ate maama wange naye bukazi bambi nina bato bange nti taata anaaweereza nina bato bange bali awo embeera etukutte ye muli bameka tuli abaana 6 maama kaakati nze first born kaakati kye nakola nensoma bwe ntyo mu bulamu bwe butyo oba okweweerera naye nina ekintu kyenzijukira nga ntuuse mu yali senior 2 tugenda mu senior 3 third term ya senior 2 sente kwolwo zaagaana mu holiday ensindika awo kubanga kwolwo eggaali yafa nentetenkanya eggaali egenda okuba ngaeteera nga holiday eweddeko so nagenda ku ssomero nga sente teziriiwo kaakati nensoma ttaamu eyo naye nga bintu bya hide and seek bwe nekweka bagoba school fees nenekweka mu toyi nenekweka mu senior nenekweka mabega wa main hall naye ng'oli mulokole naye nga ndi mulokole kyejagalawo ekyo byonna ngiyitamu embeera eyo naye nga ndi mulokole wabula eyagaana okwegaana Katonda wange nagaana ekyokubiri nagaana okwemulugunyiza Katonda mu mbeera eyo
kubanga mukama lwaki wandokola gwamanya kakati nze eri gye nali waliyo ujjuse manyi n'obutungulu nagaana mu mbeera yonna nasigala nzikiriza Katonda kubanga kyekikulu yakimpa yandokola ekirala obulwadde obwali bugenda okunzita yabumponya. I have life obweggulu mbulina n'obwokunsi wano mbulina kati bino ebirala bino embwa ennamu esinga empologoma enfu. Mukama ajja kukola teweemulugunya buli lwemulugunya Katonda abadde asembedde ebigere 3 ate omwongere emabega ebigere 10 ate buli lw'omusinza Katonda abadde emabega ebigere 10 omusembeza mu maaso ebigere. So kaakati taamu eyo ssente bwe zaabula nsomedde mu kupambana bwentyo ng'enjogera bw'eri ne tutuuka ku end of term ebibuuzo bitandika ku Monday ne batugamba atalina clearance card ku Monday tojja totawaana. Weekend eyo negayirira Katonda wakiri mbeeko sente zennonda wakiri wabeeko baki nsambe ebipapula nonde sente zaalabikako waliwo lwoyita Katonda ng'alinga ataliiwo naye nga gyali naye gwe woolowooleza makubo g'olowoolezaamu ng'ate ye si bwakolera. Kakati bwe olaba ekkubo lye wadolooza nga terikoze tokita mubuuze nti Mukama gwe kubo kiri otaddewo. Kakati ku Monday nenteeka okukkiriza mu nkola nenyambala uniform nenzija ku ssomero sirina clearance card ne fees nasambye ebipapula saazifunye. Ate tujjukire wali webabeera mu primary wali mwana wa mukulu. Nali mwana wa mukulu. Eno gy'oli tebakumanyi. Eno mu secondary tebammanyi. Eri mu primary nali mwana we deputy mistress. Eno tebammanyi. Awo ne wajja Falaawo atamanya Yusufu nga Katonda yekka yasobola okuneeyimirira. Kituufu. Bw'olituuka mu mbeera nga tewali akumanyi ekituufu kiri nti waliwo akumanyi ye Katonda. Ate yakumanya nga tonnaba n'amannya nze kyekinyumira n'amannya agakutuumibwa mbu yagamanya n'ebiri kubaako yabimanya. Kaakati bwe ntuuka ku ssomero ne tugenda ku layini tugenda mu bibuuzo tugenda ku layini nasimba mabega ngenda okutunula nga ndaba deputy mistress bamuyitanga Bukenya Ahmed Kasawe SS mu myaka gya 90s twali twamukazaako n'erinnya ye BA twali abbreviating nga Bukenya Ahmed nga tumuyita BA ne tumwongerako erinnya abaana le batera okwongera kubasomesa naye twamutuuma Musota kati nga ye BA Musota lwa nsonga buli we yabeeranga n'akaggo kati nga atambula abojja buli mwana gwe kuba ekikalu gwe lwaki otunula otemya ati nga twamutuuma BM Sota Kasawe SS ngenda okulaba ava mu staff room ajja akutte embooko munonganya n'ebifayiro nemmanya bwe mbeera wano kirabika kigaanyi nenzika Bayibuli egamba musegulirenga obusungu kyenakola neneesika mu layini mpolampola nzekka neŋŋenda emabega wa ttooyi nenkaaba amaziga neŋŋamba okusoma kirabika kukomye wano naye nga kinnuma nenkaaba neŋŋamba Mukama nkomye wano okusoma ate ndi mulokole mbadde njagala nkuweereze nga ndi musajja omuyivu yayigako ate beetaaga kati nga ndi musajja omuyivu kuba by the way ndi musomesa wa secondary. Wow. Yes, ndi musomesa wa secondary professional era namala kusoma nenkimaliriza nendyoka nkivaamu neŋŋenda mu njiri. Kaakati kyenakola neefuna ekirowoozo neŋŋamba kanzireyo ku layini negayirire Edmas Tono kanzireyo ku layini
mwegayirire mugambe naawe oli muzadde naye ndeka nkole ebibuuzo simba wakati nze mba ndabanga abamulangira mbu naawe oli muzadde okwo kuba kwegayirira. Abalungi abaagalwa, oli ku KTV, obulamu obw'omwana bw'omulenzi obuwulidde bujulizi bwereere. Tukyali ffenna, kyoba okola yiga, kyoba okola muvubuka gwali eyo, lekeraawo okwebeerera ow'amasappe ng'ate oyo weetaaga okusoma. Abantu abasinga muvudde mu kusoma kubanga toyagala, tosobola yadde okutambuza obuveera. Abaana batambuza kasooli nga bato, gw'okuza owulira tosobola mutambuza. Mufuneeyo ku nsawo muziweekere mu mugongo, musiige abantu enjala, oddeyo osome. Kijja kutaasa bulungi nnyo mulokole gwe ŋŋamba, kubanga sisobola kigamba mulala munnange, nkigamba mulokole abalala muyinawo engeri gye muyiiya mukiyita kuba mukuba ssente ne mweweerera, naye kati njogera na mulokole yonna gy'oli, ate naawe atera okukuba ssente, manyi ojja kulokoka. Mukama abampeera omukisa, tovaawo, lindako katono. Ejja ku mulundi guno y'amaanyi, ya kitiibwa. Mukama atujja mu kitiibwa n'atuuza mu kitiibwa. Weesunge bwesunzi, ate toweesunga bwesunza n'okomeeyo, jangu obeeko kyoyiga. Naddala omuweereza, ffe gwe tuyita minisita mu balokole ye muweereza, muweereza wa Katonda. Olina okuba nga otambulira mu buweereza naye ng'omanyi n'enkola za Katonda. Ku mulundi guno batugambye nti Katonda bw'aba ku luuyi lwaffe. Era olunyiriri lutandika 8:31 Baluumi, nti kati twogere ki? Akantu ako kalina engeri gye ka phrasinga, naye bw'okalowoozaako ennyo okusinziira ku Katonda by'akoledde, akuwadde omukka, akukuumye, okyatuuse leero ng'oli mulamu, yakuterawo omusaayi gwa Yesu olokoke. Kati oyogere ki? Kiki ky'oyinza okunnyonnyola? Kubanga bw'aba ku luuyi lwo, omulabe yafaanana atya? Omuntu ali ku luuyi lwo akolera byonna byonna by'alaba nti bye biyinza okukugasa okutwala mu maaso, ate atali ku luuyi lwo akola ebyo byonna byonna ebinaakusuula. Tugende mu maaso, Musumba. Kaakati nvudde mu layini, nsegulidde obusungu, deputy azze n'embooko, ngenze enkaabye amaziga, naye ngambye kanzireyo mwegayirire. Mugambe munnange, nata naawe oli muzadde, ndeka nkole. Naye mukyala wa Mukama Pastor Hilda, Katonda atumanyi nnyo, ne bwe tuyita amanyiiwo. Kyovula ayagala nnyo tulinye mazzi. Akantu ako kannyumira, bw'olinnya mazzi ne galyoka gakuwa ekkubo, bw'oba tonnagateekamu kukkiriza. Ali abantu abamu nga singa wayitawo dda, okitegeera, naye okyatidde okutandika. Kukkiriza kwo kulimu okukankana. Okukkiriza kulimu okutandika. Let me tell you, you will never begin unless you begin. Wow. Ako kawulidde aliko KTV. Bwonna ayagala okulinda ebintu bimala okutereera mbw'olyoka ostartinge. Business oyagala ogitandika ogamba nti ayo abantu bababba. You will never begin unless you begin. So you better begin. Akati mba ntambula nkomawo ku layini, abaana bagenda bayingira bowali abali qualified, nze atali qualified ndi eno mabega. Kumbe simanyi nti Katonda yanqualifyinze dda. Wow. Simanyi nti Omunazaleesi yakinkoledde dda, yakikozeeko dda. Ntambula nkomawo. Deputy ono bwe yali ava mu ofiisi wali, ono Musota, yalina clearance cards ze ya stamping awo n'asayininga. Kakati nga kyabalandoza nti omwana asasula abenga amujjuliza ayingire tewali budde. Omunazaleesi nga yansikidde mu ddakaadi n'agisuula wali mu kkubo. Ntambula nzija Mamayi Kasawo SS walingawo ka round about awo, eno staff room wali main hall, wano senior force manyi 3 ka round yako. Mba ngenda okukatuukako bwe nti ntunula wansi amaaso nga ndaba ka clearance card. Clearance card eriko stamp ne signature, eriko signature ya deputy ng'osaamu linnya, naye tewali mannya ga student. Oba kubeera gwe wandikoze otya koze? Naye Yesu ambuuza kibuuzo, oba kubeera gwe wandikoze otya? Nina omukyala twamuyitanga maama Katono, maama Kaki. Naye yabeera awo nga mulokole,
alina abaana be basatu, taata w'abaana yafa naye yabeerawo nga bamaze okusiiba nnaku nga 3 bamaze okusiiba naga naye Mukama nga mpulira njagala okulya ku ngege embisi. Yali mukyala mutembeeyi, tembeeyi ya Butunguluwe, myaka nno gya dolooza 2019 awo 28. Atembeeya mu katundu we batera okutambuza ebyennyanja, atembeeya asala ekkubo bw'ati emmotoka emutukako ya byennyanja n'emusibirako ekyennyanja ne kifutukako ne kigwa bwe tu. Sajja n'ayomba kakati gwe onoonya okutomera n'avuga ono teyalaba byennyanja bigudde. Mukazi wattu yatoolawo ekyennyanja n'abalala tebaamunyega bamugamba nga bugambye omusajja ebyennyanja abikuweera mu kkubo kati we bakutomera. So nange gye nakola nga nkutama nga nnonda clearance card nga nsooka nzirayo wali eri we mbadde nkaabira mu kafo kali nga nkwata peni ngamba Mukama ndi mulokole wewale nnyo, aleluya, amiina. kino emba ndi mu nsobi, Mukama nsonyiwa. Nga nkwata peni nga nzijuzaamu amannya gange bulungi nnyo, ate handwriting nenyamba negezaako okumakinga n'ey'omukulu nentambula nenkomawo ku line. Kati ye maama gyali mweraliikirivu, akimanya ebibuuzo bya leero. Geoffrey tabadde na school fees bikomye, yagenze manye akomawo. Era maama wange paka kati bw'omugenda n'otula n'enonyuma najagamba oyo omwana alina Katonda. Ekyo maama akigamba abantu bonna engeri gy'azatunuulira obulamu bwange. Agamba abantu Geoffrey alina Katonda. Era maama wange ne bwe ntuuka mu kizibu ekifaanana kitya yaŋŋamba neeraliikirira, naye nzira wabbali neŋŋuma neŋŋamba Geoffrey alina Katonda. Akati nenkwata kadi nenkomawo ku line, nzija nsoba seekakasa ranka. Nze nasembayo Geoffrey, what is your card? Nengisowola nengimusimba, n'agitunuulira nga stamp yiye signature yiye, amanya handwriting naye erabika yiye, naye nga bwajjukira mu baasasula siriimu, kubanze baali bamanyi bizibu boy. Nagana naye yingira obuteeswaza, yingira kuba yali ajja okuswala kadi ogijeewa, stamp ye signature yete nawe tomanyi oba yasasula, yingira. Nempulira ekirooto nenyingira nenkola ebibuuzo, nenzira ne pepe ey'olweggulo, nenkeera nenkola nenkeera nenkola paka ebibuuzo bwe byaggwa. Ebibuuzo bwe byaggwa bwappa, nali njagala ntereke kaadi eyo mbu ng'ekijjukizo, ngenda okkebeera mu kitabo we natadde kaadi nga weeri. Nanoonya clearance card. Malayika yagikwazika yagijjawo. Yajinjazika yamanya ojja kifuula ekibumbe. Ojja kifuula ekibumbe okisinze. Kuba n'okula mwoyo nali sinnabakula nnyo. Ate era bwe kyali kijja okuba eyo mbagitereka. Yagijjawo nanoonya kaadi n'ebula. Nga maama ebibuuzo bye nambikoze mbimaze ne munyumiza story eyo. Nagimunyumiza ebibuuzo biwedde. N'agamba so bwe ntyo bwe ntuuka mu senior film Mukama nkoledde n'ebyo nempulya nga ate Mukama mwagadde nnyo nga neyongedde omwagala n'okunywera nga se nekyo ekyokuwona kasikonda nentandika ne fellowship ku ssomero. Scripture Union tugireese ku ssomero, kasawese essomero ly'abasiraamu tutaddemu fellowship ey'abalokole. Olwokutaano babagenda eri mu masigidi, naffe twekuŋŋaanya tugenda mu kiraasi tusaba. Kyakoleera nno, kyakoleera tugenda ogira mu senior fawo nga kikoledde, kuba kyatuuka eddala nga abaana ababadde bagendanga mu muzikiti tebakyagenda. Kati ate nga bajje eno mu fellowship yaffe. Era ekyavaamu omusomesa baamuyitanga Mr. Kasujja, yali akulira ennyo ebyeddiini ku ssomero okwo, n'akiyimiriramu n'agaba fellowship eteekwa okuyimirira. Ne batuyimiriza ne tugaana, tugaana temumwenga musaala, naffe tulina okusaba wano tumulwanirira. Ate tebampadde saspe, ndi mu senior fo. Bampadde saspe, bampisiza omuzadde azze. Omuzadde ono yali yalokoka. Maama naye yali alokose. Bwe nalokoka balaba Mukama byakoze. Buli mwaka waliwo yagendanga alokoka. Maama yalokoka,
muto wange n'alokoka. In fact family yaffe ffenna tuli balokole, kyagenda kiranda paka ne mukika. Baganda bangi abalokoka, abasenga bangi abalokose. In fact kati bwe tukuŋŋaana eyo ewaffe by the way ebyokusamira tebikyabaawo, tebikyaliyo, byafulukafuluka byonna tebikyabaawo kaakati era tebalimufuna. Kaakati maama bwajja ne babituulamu naye ne bampa counseling. Maama n'angamba Geoffrey walokoka, Katonda omwagala naye okyasoma, olina obudde bungi obw'okuweereza Katonda, ate wano obuyinza tobulinaawo. Kakkana omale okusoma ojja kuweereza. Muwulidde abalungi abaagalwa KTV kuwoli kwennyini kwenjagala owulirize ensonga eno. Bw'olokoka Katonda agaba amagezi, amagezi ag'obukkakkamu. Abakyala mumanyi okulokoka notandika okukwata ku mwami wo ekiro mu ttumbi kubanga anywa omwenge mukama guno gwoyo gw'omwenge gumugyeko osaba loud nga naye awulira olaba bwasituka n'akubandula oluyi agenda okudamagira asiga ogasizza tomanyira mukazi gwe ebigali bye byonna obikuttemu. nze tataaba nange yalinanga ebigali naye nze nalyanga ssente naye nga sizijjamu zonna bwe ndaba nti emitwalo ebiri gye girimu 15 gyenzijjamu tetulina akawuuta kampomeranga tulina jjajja ali eri alina ssente nze nga nzijjamu nga ndya ku mpuuta naye saazijjangamu zonna. Bana amagezi tekitegeeza mbu olina boosi wo si mulokole gw'oli mulokole, saawa za conference olina kubeera ku mulimu gwe kati ogaddewo dduuka ly'omusajja ogenze nabyo. nze nabadde nina ogenda mu conference muvubuka mwana muwala oli mu saaluuni emitwe gikulinza olina obbasiba enviiri ffe tubadde tulina conference y'abakyala. Saawa zange zakusaba ogenze mu nsonda wali bakasitoma bakulinde mu saaluuni etaliiyo osaba mbw'osaba owadde ebiragiro mu saaluuni balina okuteekako radio ne TV woli siwawo station gyoyagala gye balina okuteekako woli siwawo. nze muteekeko Bishop Kiganda lanchawa mu dduuka eritali liryo banaye mu kiyiga ekyo bamukansolinze kakati bakansolinze nempuliza maama wange ne yali DC disciplinary committee what ne bangamba walokoka fine bagala Katonda naye ojja kuweereza mu maaso wano okyasoma kola ekyo ekijja mu biseera bino ate era kyanyamba bagobera ddala bugobi. Kakati nentula senior 4 ebibuuzo ne bidda nga nakoze bulungi nnyo naye era nga ssente tezinnaba kubaawo. Kakati ebibuuzo ebidda nga nakoze bulungi njagala genda ku HSC senior 5 senior 6 naye ate kati challenge eriwo tokyasobola somba mazzi si lwakuba nti nali nkuze ekyo nze teyali nsonga naye HSC it means commitment at school and concentration. Nga ebitabo kati biba bikwetaaga nnyo tewali budde bugenda somba mazzi tewali budde bugenda kukola bwe tulokoka omwoyo n'atuwa amagezi agatuyisa mu buli mbeera tugaana bugaanyi gakozesa olw'amalala. Nali ndi awo mukwano gwange daddi n'ampa amagezi mwe bwe nsanyuka Katonda mwetira daddi mwetira byonna n'ampa amagezi n'ampa pulaani neŋŋenda njiriiramu mami n'agamba ekyate nga kyamaanyi naye bwe kiba kikoze ekyo ate kigenda kukola nnyo. Pulaani neŋŋenda ewa headmaster ow'essomero mwe mbadde nsomera Kasawo SS musajja musiraamu Haji Bukenya baali ba Bukenya babiri deputy Bukenya ne HM Bukenya. Kakati mu ssomero mwe bampa ne support wa fellowship nenzije wa Haji ne mutunula maaso ne mugamba Haji ebibuuzo byakomyewo nakola bulungi ekyo kimanyi funa first grade naye ssente ezeeyongerayo sizirina. Nangamba Geoffrey kakati nakuyambako wali mu senior 4 obadde osoma wano eno ng'oli manyi yangamba nakuyambako nga tugumiikiriza mu mbeera yonna osasulako mpola bwotyo naye kati nyinza kuyamba ntya. Namunyumiza story yange nti nsomba mazzi nangamba ate kati wandibadde osoma amazzi naye essomero liba likwetaaga
ne mugamba headmaster nina plan naŋŋamba etya ne mugamba wano mulina abalima ku ssomero abakomola ebimuli abasaawa omuddo abakola batya abalongoosa trenches bonna mubasasula mbagamba nze mumpandiike mbeera omukwabo naye temumpa ssente muzibalire ku school fees nantunuulira bwati agamba naye jefulaoyagala pasita ne pasita oyagala okusoma naŋŋamba kale kaakati ojja kukomawo ku mande katwogeremuko ne board twali mu holiday nali ndi awo ku mande tati wali masimu nenzirayo benado naŋŋamba board yakkiriza nensanyuka naŋŋamba naye kyetugenda okukola abamanyi essomero bayita Kasawo SS emabega waliyo olusozi olunene ku lusozi olwo nangulira enkumbi ejjambiya oluso embazi n'omusumeeni naŋŋamba obiraba ebyo ŋŋenda kubuulira ekyokola bw'oba onoosobola naŋŋamba olusozi olwo olulaba ogenda kulongoosa olusozi olwo tugenda gula obuti bwa kalitunsi obusimbe obulabirire paka lw'onoomala senior 6 nentunulira olusozi lumaze emyaka nga 10 oba ameka teluyitangako wadde ejjambiya terulimwangako nendaba nno nga mulimu munene compared to the school fees naye nga lyekkubo Katonda lyanteekeddewo waliwo ekkubo nga lirabika ng'eggumu ekkalubo naye bwe liba nga lyekkubo Katonda lyakulekeddewo eryo lyoba oyitamu abaana ba Isirayiri waliyo eri ku lukalu gye bayita nga bajja bava Kanani okujja Misiri abamanyi Africa kabayita Suez Canal waggulu awo tekaaliwo akantu ako abazungu we bakatakula obutakuzi amazzi okuba nti gasala naye waliwo akataka akagatta waggulu awo ng'osobola otambula okuva mu Africa n'okulosinga wali eri waggulu oba okuva eri okukomawo era Yakobo yayita awo bwe watyawo kaakati naye Mukama teyabaganya kuyita mwako yabatwala ku nnyanja emmyufu nga lyekkubo lyataddewo ayagala kweraga kyembadde ndeeta ekyo kaakati nenzikiriza okukola omulimu ogwali gumpeereddwa nengutandikako era nagutandikira na mu holiday yennyini eyo abaana bagenda okujja okulipootinga senior 5 taamu etandika ssomero liggulawo secondary baana bakomyewo nga nze ndi waggulu nkola era bwe ntyo bwe natambula nga mu biseera ebya kiraasi mbeera mu ssomero mu kiraasi nsoma bwe twafulumanga olweggulo abaana bagenda okuzannya emipiira volleyball abalinamu munnange nze nga nkwata kakumbi na luso nyambuka waggulu emiti gya kati bagitematema naye emiti gya kalitunsi egibadde nga ku lusozi olwo olwa Kasawo SS emiti egyo nze nagisimba ennimiro eyo nze nagitandika era ebizimbe ebipya byonna bazimbye ku ssomero emiti egisereka nga bagisala mu lusuku olwo mu ssamba eya kalitunsi nze natandika ennimiro eyo so nendabirira ennimiro nalima naye emiti nga migumu naye nentema nemala ogitema nenjikutulakutula ne baleeta abaana ne bagisomba maze gisonjola ne bagitwala emanga ne gikola enku ku ffumbiro nenzira emabega nentandika okujja nga nsaawa naye lumu nali nsaawa nentuuka ku kiswa nga waliwo ensiitaano bweti naye nga tetegeerekeka kumbe mulimu omusota tegulaba alima waawe ebbanga lyonna kati mba nsaawa ne gufubutuka mu kinya ne gugira omutwe bwe guti olw'okwekanga okungi nensuula ejjambya gye nali nkutte nenziruka kiwolazima ate kaserengeto nadduka bwengwa bwensituka akati nasibirira emmanga ku nnyumba bayitanga ewa Mr. Kasujja gye nasibira ku lubalaza lwe bwenti nga nzija nserengeta naye ngenda okwetunula emabega waneeno nga nvaamu omusaayi omungi nensooka nti aneŋŋamba ndowooza omusota gwe gunnumya naye ngenda okulaba ekiwundu entema yaakyo n'omusenge gye guvayo nga si kuluma kwa musota oba kiti kyekyanfumita oba enejjambiya gye nasuula simanyi naye ng'omusaayi gufuwa bufuuyi nenfunaawo ekigoye nensibawo
ate nina okuddayo era nkole Mukama nenzirayo era ku mulimu nempambana nengumaliriza nentandika okustookabala gwabula na headmaster namugamba ne bampa amafuta nenjiwamu mu kinya naye olugendo lusigadde lwonna nalimiranga mu kutya oba guliwo oba gunaava eno naye ng'agulubidde so nentereza ennimiro nensimba obuti bwa kalitunsi nembulabirira bwe ntyo buli lwaggulo mbeera mu nnimiro yange olidde bwe ntyo mulokole omuvubuka ate ka fellowship 5-6 ate olunali muvuka nga haiti evuddeyo eddoboozi livuddeyo bye bampaana byonna nga ndaba bituufu naye for the sake of my future nina okuyita wano so ennimiro nenjirabirira nentuula ebibuuzo nembakwasa ennimiro yaabwe nabakwasa obuti bwa kalitunsi obwo nga buli ku fuuti nga 3 awo nembakwasa obuti naye ekirungi nti ebibuuzo ebyakuma ebya senior 6 tebaateekako nti ono abadde alima kalitunsi era tebaateekako nti ono abadde akima amazzi olevu asigala student baateekako zeefunye mu history economics geography ne bateekako eza fainaati ne general paper munaye nga ntula ebibuuzo bikomawo ebibuuzo ebyakomawo nali mpise naye nga points tezintwala ku university mu biseera ebyo okuyita kwali nti gwe baabalanga ng'okuyita ng'olina kuba ng'ogenze ku university nayenze points zali tezigenda naye ekikulu nali nkoze ntya mpise era namaliriza ngenze mu Mubende National Teachers College NTC National Teachers ng'ologeza ku busomesa obwa secondary nengenda nsoma obusomesa obwa secondary nenfuluma ng'omusomesa wa secondary yes abadde omusumbi w'amazzi alima ku ssomero ate kati mukama nfudde musomesa baako kyobagamba tubasiibule ono dda kyenjagala okubasiibula nakyo byandibadde biwera naye ekisooka kyenayogedde nti you can never begin unless you begin tandika omukisa gwakulinda dda ekyokubiri mu lugendo olw'obulokozi waliwo otuuka nga ekkubo likalubamu naye bwe liba nga lyekkubo Katonda lyakulekeddewo eryo lyoba okkiriza okuyitamu aba alina obujulizi bwakuteekerateekera mukama abampeere nnyo omukisa weewaawo bimpoomera ebyomusajja bambala Katonda omulungi yeebazibwe njagala kugamba ntya nno nti olwaliro tukomyawo akyali naffe kubanga era ngenda mwesibako nnyo n'olwomukaaga olujja akomewo njagala kujjukiza nti teweerabira ogenda mu service tulina okubeera mu service buli lwa Sunday ffe ku Christianity Focus Center tutandika ssaawa 12 paka ssaawa 2 ye service esooka 2 paka ssaawa 5 ye service eyokubiri 5 paka ssaawa 8 ye service eyokusatu kakati ate tulina n'eya ssaawa 11 paka 2 ezakawungeezi eyo nze njeyitira lweya lwa Munnyindo olwejja wekka kubanga obeerako n'abakukulembera bwe bakubuulira ky'olina okukwatako n'osaba ku lwa famire yo ku lw'ebintu byo ku lw'emirimu gyo n'ogenda mu maaso mbadde Pastor Hilda nakugambye